Obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba w'ofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyola. Ndi naawe olwalero naawe oli nange gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo mwebali ddala. Sseddugge 2023 Nyola. Ennaku ziweddeyo ez'okwewandiisa. Njagala okutegeeza gwe wenna agenda okwetaba mu Sseddugge 2023 nga nnaba kubanga weewandiisa mugana nge ndaba ng'obudde obukutambuddeko. Ndaba ng'akadde akagenze wandibadde odduka zambwa jangu ku woofiisi za Lugonvuzi Show wano ku Ham Towers weewandiise kubanga ennaku zirabika okubanga zo ziweddeyo. Omuwanguzi agenda na kisumuluzo kya kapyata ya ppiki bevi agenda anyola. N'ebirabo ebirala njolo namba 2 namba 3 namba 4 bajja kubanga bafuna ebirabo eby'enjawulo. Naye nga nkuwaniriza gy'osinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo mwebali ddala abali mu bitundu ebya Uganda ebitali bimu abalina okusoomozebwa okw'enjawulo nja kubasaasira abaaliriddamu enkwe mbeera si nnungi wabadde olina project gy'otambuza mukwano gw'effanfe gwe waleeta bagamba fanfe fanfe gwe waleeta ku mulimu gwe walukira ddiiru n'omugaa nti jangu wano waliwo akalimu bwe kati n'omusembeza ku lujjuliro n'omuteeka ku mwanjo bw'ati ye yaggobesezza ku mulimu ye yaggobesezza mu kampuni. Nzikiriza okuba nti obulamu obwo ebiseera ebisinga tulina okubuyitamu. Be bantu be tubeeramu bwe bulamu bwe tutambuliramu. Abo bootwalanga mikwano gyo manya nti be balabe b'abenkya. Era ngamba nnyo abantu nti ebiseera ebisinga teweemalangamu teweeyabyanga. Akasajja ako kaali kayimbi era kakyali kayimbi mayinja. Abo bootwalanga mikwano gyo be balabe bo abenkya. Naye nkusaba funamu pulaani gy'olikozesa bwe balikyuka. Eyo togibalaganga ng'osaba baleme okukola ki okugiggala. Abo bootwalanga mikwano gyo manya be balabe b'abenkya. Naye nkusaba funamu pulaani gy'olikozesa bwe balikyuka. Eyo togibalaganga ng'osaba baleme ogiggala kubanga bakyuka essaawa yonna. Eyo topiki tetugiddamu zzengi bagamba. Tekikola mawulire abadde mukwano gwo kubanga takyali mukwano gwo. Tekikola mawulire gobadde weesiga ng'ogamba nti ono obulamu bwange bwonna yabuyina, ono gwe mbadde ndaba ng'ayina ebyange, gwe natwala n'ewaffe ne maama ng'abadde amuyita muwala we, nga newaka babadde bamuyita muganda wange, si yankoze kino, ono gwe nalaga bba wange, kaakati yamusigudde yamututte yamuwaaga gamba agakyamu, ono gwe nalaga mukazi wange yantabulidde amaka, best friend wange yakoze kino. No, bwe bityo bwe birina okubeera kubanga bwe byatondebwa okubeera. Wabula kijja kuyamba ekintu kimu, naye nkusaba funamu pulaani oba funayo pulaani gy'olikozesa bwe balikyuka. Eyo togibalaganga ng'osaba baleme okugiggala kubanga essaawa yonna bakyuka. Programu tewedde, waliwo kye twongerako naye bino njagala be bategeeza. Abantu betambula nabo mu bulamu bw'ensi eno bategeeza kinene nnyo. Weewalenga nnyo. Nabadde njogera ne muganda wange Ronald awangalira Washington. Ne mugamba bw'ova mu America n'ojja wano, emboozi z'onyumya waliwo kigambo kubuuza ne kunyumya. Osobola okuba ng'oli ku kyalo ng'onyumya n'abataka, ng'oyogera n'abataka okwogera era ng'obabuuza naye nga tonyumya nabo. Oba ntegerekese ng'emboozi tegwa makerenda lwaki ebintu mubirabira mu page oba ku page za njawulo. Ebintu bw'otandika okunyumya nga gw'oli ku chapter ya 7 n'onyumya n'ali ku chapter esooka
kubanga omuntu ali ku chapter esooka alowooza ensi yonna eri ku chapter esooka. Kati bw'otandika gwe okunyumya ebya chapter ey'ensanvu temugenda kukwatagana. Kyekyo ky'olaba nti abagagga bakola bussaako bwabwe. Abagagga b'omu famire bwe bajja nga batuzza enkiiko za famire tebateesa, kubanga bwe banaateesa mujja kuwulira ng'okudaala. Bwe banaateesa ne bagamba nti tuleete omutwalo gumu gumu, omugagga ajja kubuuza omutwalo gumu guzimba ennyumba wangi mutuufu. Naye kati gwe olw'okuba olaba omutwalo ogumu mungi ojja mulaba nga akudaala, ojja mulaba nga abeeragirako nga muga nti kale bwe ziba nga alaba ntono zonna zisonde. Naye muli famire y'abantu 100 mwe mugamba tuleete omutwalo gumu gumu. Omutwalo gumu gumu bantu 100 ke kakadde akatamaliriza na musingi. Naye kummwe kangi. Landlord si kirungi nnyo okunyumiza mu bapangisa tebikwatagana. Beebizibu bya kunoonya za renti, gwate ebizibu bya kunoonya sente zizimba walala. Lwaki ndeeta ekintu kino? Waliwo ekizimbe kye bazimba ku Masaka Road, ndowooza kyekizimbe si ye mmola esoose ku Masaka Road awo. Kiri awo Kyengera, bagiyita ndowooza Kyengera Mall. Nungi era yeeyagaza, njagala okwebaza omukulu agiri emabega nannyiniyo. Naye njagala okugamba nti mu bbanga ttono nnyo nga bagijjeeko ebibaati bali mu kusimba buddo na kusawo pavers nakuwuliridde ebigambo. Bagiwadde dda Muhoozi, bagiwadde dda Salim, bagiwadde dda Janet, bagiwadde dda Muzeeyi, bagiwadde dda Katikkiro. Owulira ebibuuzibuuzi ebyo? Munnange ebyo bibuuzi bya kyavu. Mukama nsaasire. Omuntu oyo obulamu bwe bambi bumugamba nti tewali muntu wa bulijjo okujjako ng'ali mu gavumenti era ng'ali mu first family asobola kuzimba kizimbe ekyo. Y'ensonga lwaki bw'ogezaako n'omugana naye nedda akubuuza abo bakola wa? Naye ng'akubuuza bakola wa ali ku boda. Bw'obeeranga n'abantu ng'obulamu bwawe buli kizimbe kye basanga batandika okkiwa abantu, agamako galaba nti olowooza gwoyo nti nawe bagamuterekamu buteresi. Gw'osobola okuzimba ennyumba n'ogiwa omuntu agikusuliremu wangi? Mbuuza gwe, osobola okuzimba ennyumba n'ogisaako obukadde n'obukadde bwa $, n'ogimaliriza ate n'ogiwa omuntu agisulemu, nga buli lunaku lw'osula mu nnyumba ekaddiwa, nga sinki ze wassaamu zikaddiwa, singa yayagala kuuma yandikuumye ettaka eritakaddiwa. Naye buli lw'ozimba ennyumba omulala n'agikusulira mu olwo ekaddi. Naye wano mu Uganda ne Africa w'osanga ng'omuntu amaliriza okuzimba ekizimbe n'akubulira nga bwe kitali kikye. Obulamu bw'abantu abajjudde ferialism mu bwongo bwabwe, buli lw'obaako kyokola waakiri agamba nti ayina mikwano gye Canada, ayina mikwano gye Germany, olowooza bibye nti nedda. Kaakati oyo omukyala eyo ennyumba gy'azimbye ayina muwala we yagimuzimbira nti ate ne muwala we sente sizize zaani, naye ayinayo bbaawe omanyi yafumbira omuzungu namuleme omumanyi nti mumanyi, tomanyi nti namuleme yafumbira omuzungu, kati omuzungu yateekamu sente n'ewaka. Kubanga ye bambi obulamu bwabulaba nga ku kyalo kya Lusowe tewali muntu asobola kuzimbawo ennyumba etuuka na kwegwo mutindo nga mwana nzaalwa yaawo. Olw'okuba nti obulamu bw'alaba tebinnasoboka, bw'osigala ng'otambula naye agenda kukulaga nawe nti tebinnasoboka. Ne bwona ekintu kyagamba nti tekisoboka ate gwe kyogoba okukwata. Kati olowooza omuntu asobola okuvuga emmoroka y'obukadde 10 nga talina mu mukono mu gavumenti? Kubanga bambi y'obwongeyo bw'omugamba nti okusobola okuvuga emmoroka y'obukadde 10 olina okuba ng'olimu omukono mu gavumenti. 10 ku Roadmaster King kubanga towagira NRM wangi. Lutamaguza okuvuga ziri zitundula yamala kuwagira NRM. Honorable Kyagulanyi Ssenta mu mmotoka gy'avuga Kabejja yamala kuwagira NRM. Abantu abalina ebibuuzi bwe bityo mubeewale, kubanga bavuga mayindi zammwe nga baziteeka ku level yaabwe gye balabirako ebintu.
ekyo ekizimbe okiraba nti oyo naawe waliwo nga kifaananyi waliwo amuli eno emabega. Owulira ebibuuzo ebyo buli lw'olibeera mu society erimu abantu aboogera agaboozi ago gwe bw'obanga ekyo ekizimbe kyolabye ganange mukama njagala okimpe kankole nnyo nkifune naye ng'okyali mu bantu abaga nti ekyo si kiki waliwo amuli emabega tambula ogende kubanga obwongo bwabuyingizamu nti okuggyako ng'amaze okusinkana abo tasobola kikola. Olowooza eyo bizinensi ye nti tekisoboka naawe oyo naawe nze mumanyidde wano myaka 2 mbadde naye kiki simumanyiiko ate ekituufu babeera babamanyi. N'akubulira esente nga bwe yazikuba obukubi n'akuwulira nga bwe bamusiba oyo gwolaba yali akola mu banka sente n'akuba nga banka ziri mu kukyuka banka zaali zikyuka kati nga gyakolamu eri mu kumajinga n'endala n'akubayo sente kwe kuzimba akayumba kolabaawo era bwe yakazimba basooka ne bamusiba n'asirika n'agamba sijja kuta sente zange n'akomawo kwe kuzimba ebyo ebizimbe naye sente yabbanzibe bambi. Kati obwongo bwe bumugamba nti okuggyako nga naye abbye banka tasobola kuzimba kizimbe ekifaanagana ng'ekyo kitegeeza naawe tasobola kuyamba nakukusaamu kukkiriza nti osobola okukizimba. Wangi Haji Bakaluba nti ayina moole eri maje ayina apartment osangamu buli kitanda nti kati olowooza bibi nti omanyi abo abasajja nti kati bwagenda omanyi yabeerako e Bungereza nti ayina abasajja abagagga abamuteekamu sente ye n'azimba muzimbi naye yazimba nzimbe. Kati omugagga afiira kyolowooza ogigamba nti giteekeko Bakaluba moolo tebaagala banoonyerezaako ge gaboozi gaabwe kubanga ye bambi alowooza nti okuggyako ng'oli Bungereza tosobola kuzimba moolo okuggyako ng'oli mu Amerika tosobola kuzimba kalina okuggyako ng'olina omunene mu gavumenti tosobola kutandikawo bizinensi ya buwumbi. Kati omuntu oyo muba mukyanyumya emboozi wangi abantu betwogera nabo tutegeera ki ekimu n'ebintu tubiraba ki ekimu bwe tubanga ebintu birabira ku peegi za njawulo emboozi tezisobola kukwatagana kubanga ye bambi ebintu abiraba nti buli alina ekizimbe ekisusa emyaliro 3 kya munene mu gavumenti ekyo kya Nabbanja nti ekyo kya nze mpuliriza ebibuuzi nolaba omuntu nga mukulu alina n'abaana wakanobuza naye no famire agenda gitambuza agitwala wa kubanga ye bambi alowooza nti omuntu atalina mukono na Nabbanja alina kubanga asula mu nyumba nga gy'asulamu. Omuntu atalina mukono na muhoozi alina kuba ng'avuga boda nga ye gy'avuga. Omuntu atalina mukono na Salim Saleh alina kubanga akola mu katale ng'ali mu dduuka lya retail nga ye bw'alirimu. Bw'alaba balina aga wholesale era ng'agamba nti sente azijja mu pride yeewola kubanga naye obwongo bumulaga nti tosobola kukola bizinensi eyo nga teweewoze. Obiwulira abantu bw'oyogera nabo ebirooto by'olina babiraba ng'ebisoboka oba babiraba ng'ebyamagero wangi abantu b'onyumya nabo bw'oyagala bakuwa amagezi ezo enteekateeka z'olina by'oyagala okukola enkya babiraba ng'ebisoboka oba babiraba ng'ebirooto ebitasoboka okuggyako ng'omaze okufuna ku ssente za Salim Saleh. Omuntu emboozi yokka gy'ayogera ekutegeeza bw'azitowa naye gwe abo abasajja sente olowooza bazijjawa gwe buli lw'olira omuntu ng'atandise agaboozi ago g'abafeeriya sirikawo gwe ngamba gwe olowooza wameka ekizimbe kisobola okuba nga kiki kisoboka ddala nange nagamba Jofule wano ne muga nti omanyi nze bajja basiriwaza naye ffe tubirengera enkya bijja kulabika omaze emyaka 5 bukyangu obyogera okyali ku bodaboda ekyamaanyi ky'olina okyusa looni luli wali ovugira Najjemba kati ovugira Fulugi yakulabudde yagambye bw'omala wiiki eyokusatu nga tomusasudde agye kujjako naye ebibuuzi by'okyabiweza gwe wagamba nti ekizimbe si kikyazimbye ekyokumeka ekyokusatu era nakyo wafuna ddagwokiwa kakati kiri ekyasooka yali azimbira Tumwine kati kino ate azimbira Thomas Tayebwa gwe omanyi balina agaboozi mbu buli kizimbe kyolabako ekiriko ka aka bwe kati ka aka ako
ne langi eyakacungwa. Biraba ebyo bizimbe buli wokisanga. Wakiraba ekyakamwesi nakiraba. Kino ekyemasaka wakiraba ekyamuto complex nakiraba. Kino ekyekyengera wakiraba nti nakiraba. Tulaba ebizimbe ebyo nga biriko akeyo bwete n'akasalaba akalangi ezo gwe buli wokiraba n'endabirwamu eza black ezo toziraba nti tunuulira n'obuddo tobulaba nga babusimbe bwe bati nti ekyo kyanita amongo ne bitambulira mu bulamu obwo. Kati naawe ng'ate be bantu b'osiiba nabo b'onyumya nabo besuubi lyabagwayo kubanga balowooza tebasobola kukola bintu ebyo, balowooza tebikolebwa mulamu. Naye ate gwe oli mulamu by'oyagala okukola, ate b'onyumya nabo bw'oyagala bakuwa amagezi, bo balaba tebikolebwa mulamu. Si bibye naawe, si bibye. Nedda. Olaba ezo ennyumba ezo bulijjo olaba eri bweti nti olowooza ebyo bizimbe bya Salim Saleh. Olowooza bya ani ono? Sudiru. Olowooza bya Sudiru Tupaleria. Nkutidde musula mu mwaka gye mu Kampala. Ffe nga bazimba eyo Munyonyo Commonwealth. Era bwe banyumya nga bazimba Munyonyo Commonwealth, Museveni yajjanga kiro ng'alambula ffe nga tuvugirawo boda era ndowooza owulira. Naye twali tugenda Semba bulojjukira kye twakola nga tukyayita eri eggomba, twalengera amaka g'omusajja agali ku lusozi ne tuweta. Tugendeyo tumubuuze tumulabeko akoze ebyamagero. Eggulu twabadde tutambula omusajja ng'aleese tulera UBP stroke ekinga pya n'empaliriza okugamba mugana ng'esse ndabirwamu omusajja oyo mu nsi bulire. We live to appreciate. Abasajja ayita ku kizimbe nagati ani ono atadde wano ekizimbe naawe tawo. Kati buli lwawe tolingaga nti ekyo kyagondi. Ndaba amatala nze nalambula ku project zange nga nzirambula kiro. Nva mu Kampala sawa nya ngenda nambula ku tochi. Kakati buli lwala ekizimbe ekirambuddwa ekiro ku tochi nti ekyo kya mukulu tebajja misana. Bwajja emisana ogenda mukola ki? Anti kati bwe babiraga bajja bibajja kamaka gasulamu ag'obuwumbi obusatu nga togamujjangako. Abantu betunyumya n'ab'emboozi bategeeza kinene. Ebintu babirabanga bwe tubiraba oba ffe bye tulabanga ebisoboka babirabanga ebyamagero. Bw'oba ng'olina abantu nga gwe byolabanga ebisoboka era by'ogoba okukola enkya yabirabanga byamagero, manya nti olina omuntu mukyamu noonya ababirabanga ebisoboka era nabo ababigoba nti wojjidde nange nno nga kyenjagala. Wojjidde oyagala kapoloti nti Kampala tosobola kugula poloti mpozi ng'okoze wano emyaka 6 kubanga ye akoze emyaka 6 tafunanga ki? Tafunanga poloti. Oyo muveeko. Noonya bwe muyina ekirooto ekimu mwebuuze tusobola kikola tutya. Omuntu ayingiddemu obulamu bwa failures mu eyo. Ayingiddemu obulamu bwa zi impossible unless. Bazita za unless okujjako tosobola kukola kino okujjako ng'okoze kino tosobola kukola kino okujjako nga kino. Ebyo ebizimbe si bibi. Era singa abantu tebazimba mwamba nnyingi okimanyi nti ennyumba za mwamba ez'obutegula balina gwe basookozibwa buli woogisanga ng'etunudde bweti nga wano ataddewo kapooki akeetolovu eyo yagundi. Nedda tutambulira mu copper design kubanga ye bambi alowooza ku myaka 35 ebyo yagala okukola ku 35 yayinaana tannabikola. Kati bw'aba ayinaana tannabikola gwe oyina 35 bye yagala okukola akulaba oloota toloota. Ye obulamu bwe yabuyingizaamu tebisoboka okujjako. Gwe buyingize nti bisoboka kasitamba nga ntunuulidde butya bwengenda obituukiriza. Nkubye nnyo. Era bino si bigambo by'abantu beeyiiya n'abafeeriya. Bigambo by'abo abawanguzi. Ate kino njagala kigamba tewali mugagga gw'ogamba nti ekyo ekizimbe si kikye ne kimuluma. Si kikye kifuuse kikyo si kikye kya Salimu ani kya Salimu Saleh. Bw'okimuwa najja n'akisolooza kya muhoozi. Bw'okimuwa najja n'agoba abapangisa wanje. Ekyo kyolaba kya nabbanja eyakeedi ezo zonna nabbanja. Bw'ozimuwa
olaba taxes eziriko kakumiro 125 ezo za prime minister Nabbanja buli gyolabako kakumiro 125 oba kakumiro oba kakyazikyusa tayagala mukama wamanye batuuza mu biboozi mu katogo kaabwe nga bali akatogo n'emmando yaabwe bino ebigambo temugenda byagala naye ge mazima okujjako ng'okyusiza mentality ogenda sigala ng'obalira bantu bizimbe nga bwe bitali byabwe nga n'ennyumba ze bazimbye ku kyalo bavubuka banno owooza siza abo baasikira ettaka ebunyolo n'alitunda kwe kujja akole wano baasikira ettaka egindi omanyi yalina kojjaawe kati kojjaawe manyi baalina okuneneŋŋana kojjaawe n'amuwa obusika simanya n'amugamba alabirire ebyobugagga kati sente zajja mu kizimbe kya kojjaawe e Kampala zajja n'azimbamu wano akayumba enseekuleka byolabanga ebirooto okubalala bintu bya bulijjo omusajja gwe tusinga okwenyumirizamu gwe tugamba nti akyusiza generation Robert Kyagulanyi Ssentamu ogaggawala tiyamala kukolagana n'abagagga bali mu buyinza bw'ogamba yekkiririzaamu n'agamba kisoboka era obawulira abakkiririzamu ebyo ntosobola gaggawala okujjako ng'okolaganye ne bali era ogenda okulira katugoloza emmotoka yagiyingiza atya wano olowooza yagigula atya olowooza ekyekizimbe yakigula atya era obasanganga bwe bali awo omaze emyaka ena buli kizimbe okibalira nannyini kyo gwe buli ekizimbe gomanyi nannyini kyo naye booda gwovuga zitali zigulowooza olw'okuba booda zovuga si zizo n'abantu ebintu si byabwe kubanga gwe obulamu obutambuliza mu looni buli kaseera kakati nvuga looni n'oyambala erikoofiira emboozi neekwajja nze kasita wa booda nvuga nentandika okuwulira nga atandise okubala ebyobugagga by'abalala nga nsirika mwatula ddi mu meeting naye oyonze muvuga ffe tubeeraawo ku siteegi bajja ekiro ne balambula ekizimbe gumwe ekizimbe kyekyengera twagamba tuti nti naye tuyingireyokko tulabe ekizimbe kino kati oli bw'alaba lugonvu ng'ava nti lugonvu alabika naye ayinamu edduuka abantu abalina ebirowoozo n'emitima n'endowoozo eyagala okuva we bali okudda ewala buli lwalaba atuuseewo anoonya bw'atuuseewo n'amusemberera tatambulira mu tebisoboka togenda kukyusa bulamu bwo kino nkikulayirira okujjako nga wejjeemu endowooza gye bayita si bibye fifi yazimba kalina nti naawe yabba baana baatwala ebweru naawe babba ogizimbe wangi yazimba kalina nti baabawa ssente bavume gavumenti naawe bazikuwa ogivume tuve ku bantu abalinayo bakyusizza obulamu okutandika okubalaba ng'ebitasoboka notandika n'okusaawo ekyo yakikola kubanga kino yakikola kubanga kino yakikola kubanga kino please ensi egenda kusekerera muganda wange nga bwe wali bw'oli emyaka 10 naye nga gwe wagamba nti ekyo ekizimbe si kikye akyakisolooza neyali neyiba yamugula neyali neyiba wa neyiba n'amugula n'azimbawo kalina etuuka waggulu era y'omu akyasololeza Salim Saleh wangi akyasololeza Lugunda tuve mu biboozi naye nammwe abalina ebirooto eby'ensonga mbagamba buli lwolaba omuntu gw'onyumya naye nga ge gaboozi gaalina mudduke talina gyakutwala mulekere ab'entegeera y'abanne era banyumye bwe batya agaboozi gabe bajja kubeerawo ng'obwabu bwakumanya nti ekyo kyagoni n'ekyo kyagoni n'ekyo kyagoni nti walaba ku kyapa babisayiningiraawo nga ndaba ate birina obukakafu munnange nga bakutuuzizza mu kiboozi olabira ddala nga kituufu ekyo ekizimulooza kinti yali akola mu banka n'akuba ssente n'asooka azimba akawali ezo sente zatambulirako yazijja mu banka gye yali akola ezo sente zatambulirako yali ku kyeyo ng'alina kampuni mwakola emyaka 20 sente ne bazimuwa najja wano n'akola bino kati mindset yekulaga nti bw'oba tozise mu bulamu bwayiseemu tosobola kukola ekyo kyaliko mukwano yakugamba nti z'okukensa ekuleka n'agenda okulowooza nti bannanga obudde bugeze ng'abaana bakubuuza taata wagulawa nti nali mbalabye abalala nti ekikinti nsule bulungi obuyigirize si ensonga omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu mutwe gwe gukweyimirira oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde
anti omuwanguzi kisumuluzo ky'akapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Ssedduge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba, woofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Ssedduge 2023 Nyola.